Tebagamba bavumye omwana gundi oyo Zubeda. omwana Zubeda ne Katonda yatadde favor ku oyo omwana okubeera omuzadde tekitegeeza kuba tulina kuzaala babo bokka nti be baana n'omwana w'omuntu omulala naye abeera mwana because omwana w'omuntu omulala osanga yagenda okutaasa omwana wo oyo omukyala si akola program z'akola ku TikTok bw'oba omuyinako obuzibu mulumbe nga ye President Museveni ng'agamba nti bino osobola bikola naye tukwata ku maama Janet tukwata ku baana bange mulimu abantu abamu nga bakulu naye nga bakuwa mu wawa nga tebababuulirira nti omuntu akuze nga bamubuulirira amanyi ekitiibwa ky'omwana Mbeki alina okukimanya nti ayinza okuba nga tayagala Kasuku oba Jacob obaani naye akyabeetaaga kyannaku nti bantu bangi bayingira art nga tebamutegedde art kiki mu bakazi bonna omukazi yakyasinze okunyigizibwa mu mawulire si Chosen Mbeki twesegeza ne mu relationship eyo mulimu ekintu omuntu waba nga ategeera mulimu ekintu kyategedde the relationship ya Chosen Mbeki there's a man there's a woman Chosen Mbeki ekikola kyakoze nga ye ng'omuntu w'amaanyi essaawa zino talaba mugaso gwa Kasuku kyabadde code for Chosen Mbeki kyakoze okuwerekereza Kasuku ebigambo era ekisangibwa nga mwenna muli united Chosen Mbeki mbadde mulina omubaaninga mbabuuzaako mwena bakyekumbidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe ndiine DJ Jacob omutuuze chairman wa Bunnamwaya leero tukyusizaamu tuli ku Mubs tulina restaurant empya Hot Wonders wonna ukiisi mwana ali wano ng'obeera ku Mubs akamera akasufu simanyi ka juice simanyi ka chai wifi oli akamere nga woosoma ebitabo nga walina ku wifi n'environment nnungi byagirambuza kuba girabe esi mweri nanyina wayo tumwogere enanyiwayo bajjo bajja akasente yakajjawa bajja alina sente alina sente bajja akasente yakafuna alina sente bajjo ezaddala alina flat nnya zotamanyi alina sente ndabye avuga hybrid milioni 2.5 kati gulabike alina kuluga erimu meke bajja alina sente ku kyobamanyi bajja alina sente kyemwagaka alina omutima omulungi asinga Abitex yali rofit ne Balamu talina nziro ku mutima tanyiiganyiiga anyiiga kyenamukoze nageze nekola interview ne mukazi we Dorin nemukubira essimu kati era biraba byakali akavubuka kali nako abiraba netumugeya ne Dorin nanyiiga kiri kyeya ali ize kyekiro bitambula bitya sina tabu ndabula binsinga je tutwalamu enso giraba ense tutwala abaana besse walinga ebibuuzo mbuzi gya twetiro ezo program yayo tukole era tugera tuli mu kola ati kati restaurant kigendera kyayo mwataddewo yaki funa sente kola sente kati mwata babazze okukyala ku restaurant mwagala kukwana ba customer ate ba customer badiridde onolo omuntu ali 15 years bona bale 18 and above nekitegeeza ki twakoze restaurant making sure nti abaana baffe abamubuzi bafuna environment ennungi baliyira ice cream kakagenda kwanga weekali ka AC nga weekali ng'osoma ekitabo ekyo ng'emmere eri ku class osegera so that is the environment twalimu abaana bali mu kwetta naddala abazadde ennaku zire bakambuwalidde nnyo abaana be bazaala batya ne beerabira nti omuzadde buli wokambuwalira omwana oba omuntu obutabeera mukwano gwo kasita omwana alekerawo okubeera mukwano gwo natandika okutya nga tasobola kukubuulira kizibu kimuluma nkufuna ojja kwekanga nga amuzaddemu olubuto oba amuzaddemu omwana mwenkana naye emyaka era ojja kwekanga ng'omwana we omulenzi alina sugar mani amutegeera ali presinze gwe kyakulema ng'omuzadde so kiba kirungi nnyo omuzadde okuba nti ofaayo nnyo okwekkaanya omwana wo because omwana watuukira okwetta because result zaakomyewo ng'akoze bubi kiba kitegeeza ewaka talinawo omukwano talinawo omuzadde asobola kugamba nti munnange maama kino oba taata kino so tuleme kukkiriza results okutuggyako abantu abandi badde emiti emito egigera okunyweza Uganda so tulina okumanya abazadde nti even if omwana asomye bubi sente si nnyangu kuzifuna but omwana wo omufune mukwano gwo ddako obutono eri ku side y'omwana wo nkufuna
bana abese babadde batekitegeeza waka agenda kuvaayo nga kati bulamu katujjawo sibi muzadde nti natali understanding nimu abazadde abatali understanding nkufuna ng'omuzadde sente zange wakoze bubi nga kyekijja okufuuka oluyimba ate ennaku zino abaana b'ennaku zino tebalina mutima gwa bafayita nga gwe twakuliramu nkufuna naye kitegeeza n'abazadde tukyuseemu ku mpisa zetukwatamu abaana kuba omwana watuukira ekiseera nga atye waka kyo kitegeeza gwe omuzadde omwana yankubirako simu nangamba I need to talk to you Jacob nembuuza what's the problem I performed badly and I fear to go back at home they are going to abuse me I need to talk to you I need your guidance I'm heading to the program but try to check on me within 1 hour or 30 minutes I will get back to you nagera okuba ku simu y'omwana nga yeetuze nga bagaana nanyini simu yeetuze mufu so abazadde mukadde kano keba omwana atudde P7 mufuule mukwano gwo nkufuna omwana aba agenda kukola ebibuuzo mujje kumuwuleko ku mirimu animekeera mwakyo kubanga akola emirimu okitegeera bw'obanga abuuzayo omwezi gumu okutula ebibuuzo muleke ogwo omwezi nga talina kyagenda kukola jimpe wifi oba ojimpa jiwenzi wa social media ya meka jimpe nze ate ogiwadde emooni ate kati gwogenda gikozesa ki neyanziza kale omanyi omugaso gwayo wifi simanyi mugaso gwa wifi si ndaba ya MTN naye era mba nino ne bagisasula mmeka omwezi onajazisobola bagigula mmeka kubeera mba nina nobakubira bajje bakole ki balinnye ku muti kubeno ya ku muti anti nina giteeka waka anti ogiteeka waka wandigiwadde oli omwezi nalimbirako omukazi nti Jacob at home I give free wifi sina kyangenda gikozesa ngenda gikozesa ku internet bwogenda gikozesa ki ku internet nendo oyagala kwanirako bakazi nga bomukyala era kwanira bakazi Jacob alina afuta sales services z'obwenzi ate kumpi newe waliwo gundi ya MTN kati ekyalo kyonna mmeeya agabudde wifi kola ekivulu Jacob agabudde wifi ebonna mwayo engato yatogirabaanako tonoogyetegereza programu yafa giyingiddemu gwe saba togenda nkwagala kale kukubira esimu ate agenda gikwata ate nga ali mu kirasi kigikwata sina motoka nnono bajava mby ekisiru olinga nga wizo tugende mu maaso so abazadde badde tumakinga sure nti abaana baffe baagala okufuna tubagaza results ennungi tugezeko okudda obuto ku saidi yaabwe tugezeeko okutegeera nti ensi gye tulimu erimu abaana abatalina mitima ffe gye twakuliramu nkufuna nti wakirabye ekyatuuseko ono omukyala Zubeida bantu kuvuma mwana we omuntu atagenda nkumuleeba n'avuma omwana we kugamba mulimu ebintu byentunira nga n'ensi yaffe efudde nnyo kikyolaba mu nsonga ezo kyeya bantu bakyalina sympathy mu bo tebakyalinamu kali akantu akagamba tebakyalina kyebaswalira because edda okukwata okuboggolera omwana omuto oba ozizza omusango gw'amaanyi ne kati bakubira n'engalo ofuna ne following abantu ne bagoberera kyovanza nagenda okuddamu kupostinga omwana wange because ojja muvuma ekinnuma nkunoonye nkukola ekikyamu ati nfundikiriza nga ngenze mukomera the best way kamuteeke anaine mwegayire mga togenda ku social media paka ng'otegedde ng'okuze ng'ekivumo so kigumira omuntu wakuvuma emirundi emekameka ng'osokola ne katatudde omwana bambe kazi kattu tekamanyi kigenda mu maaso basajja abakulu abali mu myaka egy'amagoba mwana ebintu binyiiza kino kyavaawo kye twali tugamba ngambo buli muzadde buli muntu mukulu aba muzadde w'omwana kyavaawo abantu bakyakiina kyavaawo tekikyaliwo ekyo ko wotunira enamba eyavumye mulimu abalina abaana mulimu abasuubira kyavaawo kifiira wa
mulimu omuntu omuga mukulu nga muzadde naye nga tiyafuuka muzadde kuva ku ntobo y'omutima gwe yafuuka omuzadde olwa embeera kyekingawo omuntu nakisaawa zino abantu basinga obungi abali emirimu egisinga obungi bagenda lwa mbeera yebafosinga tebagenda because bajagala omuntu akola ekintu ng'akyagala ayawukana n'omuntu gwe wafosinze okukola ekintu ekyo omuntu oba nga yasoma obusomesa ng'abwagala nga buva ku ntobo y'omutima gwe n'abaana be abaana basomesa b'abaana be aba alina obatwala talina mwana gwaleka mabega verifu musiru omuntu waba nga yasoma obusawo ng'abwagala n'omuntu waba nga mulwadde ng'azze alina mubudaabuda ngaki alina mubudaabuda ng'omuzadde oba ng'omuntu ayagala ekintu kati tuli mu kintu ekirimu abantu buli muntu akola bibye oli yafuuka taata oli yafuuka maama nga tebaagala okitegeera nga tebaagalirako ddala so that's life we get pushing in but end of the day twebaza Katonda nti atwadde obulamu katufuba okukyusaako gye tusobola okukyusaako tutasobola kukyusa tukireke ati wootunuulira kyeya olw'okuba gonninako olutalo lwaki oyingizaamu famire bwe butategeera kiki kinagambye nti mulimu abantu amu nga bakulu naye nga bakuwa muwawa nga tebaababuulirira nga bakula nagalaale otegeera nti omuntu akuze nga bamubuulirira amanyi ekitiibwa ky'omwana amanyi ekitiibwa kya maama amanyi ekitiibwa ky'omwana omuwala omuntu nga musawo nabaddewo akafirimu kenadde ndaba akabavubuka baali tebamanyi kukwana naye nga bakola mu mochari naye nga beggala emirambo nga bavinga sex n'emirambo naye nga bakola mu ggwanika kafirimu kali awo naye waliwo omuwala gwe baawa kale eya fainting ne balooza nti afudde n'omuntu bamugonika oli aba amweggala n'azuukuka wakamanyi kafirimu ako sinnakalaba ojja okanoonyako kalabe waliwo nakala ke bayita sleeping with the corpse okwebaka n'omulambo njaga nnyo firimu eziri weird wezito so abantu ak'obuntu kaababula ak'obuntu munda mu bo kaababula so ono mayina tebakiriiko ekyo abantu tebakitegeera nti ono mayina abantu bakoowu anti kyeyawenja n'envuma neŋŋamba Melissa mubi nnyo gezesa ku kintu ekirala anti ngezesa kuwaatanyege nja kuviira mu ŋŋuumi olina omwana wakyogeza ku baana bo ate obamanyi saagala kubamanya tuteekawo erinnya ly'omuntu tuteekawo erinnya lya mwana wange oli musiru wasiibye nagana okuddamu okumbuuza ekyo ekibuuzo mbadde kusiibula olwaleero omuntu najja n'akwata omuntu mbadde ngenda kusiibula olunaku lwaleero ate obadde ogenda kumpa ssente mmeka omutwalo gumu $5 ngewaze empeddi wanyisebu kuva ddi ekisolo kyonna tubadde tujja tukola ki tusiibulukuka ng'ompa emitwalo egi ng'ompa omutwalo gumu ogwange n'ogwa jingiwu diwe wali onsiibuludde n'emitwalo 5 jingu abantu beerabira diwe wali onsiibuludde n'emitwalo 5 tugende ku kigemu mubadde oteesa ki tekiremera tulina okugenda okuba oluseke awalala tugenda kuba bibo tayimu ya luseke wotunulira kyeya ennamba eyavuddeyo neeyogera ku mwana neemuvuma neekola ki bo tebasuubirayo mbu basobola okuzaala ate Katonda n'abawa ekinene ekisinga ku ono abantu bajjukira nze nagamba ku social media yoko kuliko mukazi wa Bad yabeera ne bakasuku Bad mukazi yavuma omwana wange emyaka 15 emabega eyo oba 13 emabega eyo social media nga tuli ku Facebook nensabira nnyo Katonda nnyambe ndabe ampa obulamu ndabe ku baana ba Bad oba baana babeera bamalayika kyova bagamba kama ekutuuki kino kyonna kyokola mu bulamu bw'ensi kimala nekikutuukako era ojja kifuna kitegeeza wano bali mu kusiga era buli muntu yenna gwe ngamba ng'oli ng'olina omutima omunafu ng'oyagala nnyo ekintu kyo topositinga nga bbaawo topositinga mukazi wo topositinga abaana bo topositinga achievement zo ku social media not everyone who is following you on TikTok, on Facebook, on Instagram, on Twitter oba X abakugwagala ebyaddala mulimu abantu abakugoberera nga bo bayuza nayagala kola ba failures zokka mulimu abantu abali mu nsi nga tayagala kola basanyu wantu walala nayagala kola bannaku wasiibye bulungi nnyo inshallah Allah akuteekeremu empeera mu kiseera Allahumma amin era kati kinatera okuggwako ekkanzu ya $20 ndowooza ogenda kugamba
kanzu emitwalo 2 kino kiki kyoyambadde si kanzu awaayi njagala kanzu gye ngenda saliramu Idi ya kyabiri kanzu osaliramu kanzu empya waliwo n'ezaakakadde nze nkugambye 2 yakadde efaanana ekyo yagolodde osobola okulaba wano eriko akagundi akalogoyi ekkanzu ezo ziriko akalogoyi anti eyo biwanvu mu biralamu yakakadde mwemu n'abagitunda akamu ekitundu gwe nali naye waliwo gwe nali naye yagigula eri 60,000 kanzu kanzu mashallah kati nze Allah waba antadde ku kyabiri mugamba alhamdulillah tuli babiri waliwo ne jingu ayagala ey'ebiri ajingo tagala kanzu ey'ebiri lwaki omuteeka wansi mutabani wasira misale so kwagala kwambala kanzu y'emitwalo 2 kyalibadde kya buvunaanyizibwa mbunze bwe mba nkuyinako obuzibu nnyingire mu famire kisinzira ku ntegeerayo oto omuntu ng'alina obwongo obutono alowooza nnyo obunafu bwo ng'omuntu nti mulimu abazadde abamu nga baagala nnyo abaana baabwe nga bw'omukwatira ku baana oba omukosezza nalaba Pulezidenti Museveni ng'agamba nti bino so bikola naye tukwata ku maama Janet tukwata ku baana bange nkufuna bino so bikola Pulezidenti Museveni naye tukwata ku Natasha kati oba owulira nti oli muzito mukwateko ojja kakasa nti ya Pulezidenti wa Uganda so kino just culture eyingidde mu bantu obutatabeera na muntu gwe baswalirwa it's just a culture eyingidde mu mitima gy'abantu abantu tebakyalina gwebakwatibwako nnaku bavuma buli kimu bavuma abakadde bavuma buli kimu bakivuma but kiri erifu okweddamu omwana w'oyo omukyala si akola program zakola ku TikTok bw'oba omuyinako obuzibu mulumbe nga ye Zubeda gwoba olumba direct mulumbe oto ze Zubeda tanjogerangako simulabako ng'akoze submission yonni eri about me nkufuna era so akera wakyakwera nansonga lwaki mbanvu mu mwana wa Zubeda oba okuvuma Zubeda ebintu byakola bwa byakola tebinnyumidde I ignore oyitako biyiti yes nze omuntu uba ntagira mu bintu abantu banvumye naddala bagundi ba TikTok ba blogger mbitunula ebimu nembirekawo nengamba kekyo kankirekereze kankiveeko ebimu nembye Davicom siweta kyoko gyombuze ku Davicom kyoko gye kati Davicom mbwa gwe Davicom wafuna sente wafuuka kizibu nzenze kale kamanyi waali kala ne kuyisa ate weraga ne class gyasomeramu nzaso omujjayo naga omusajja alina sente ogamba otya wa B2C ndi wa B2C tubaniriza bakiyita bati bakiyita Hot Wonders wakakutte kifo kino kya Bajjo naye nga kiri ya process ne simanyi kwetule ku batuli ku kamera abasinga kati okuva wenakyukako nenva wano munnange kisente weofunamu ku sente abantu banyiiga abantu batwaka tubasaba busabi ani yanyiiga abantu bangi banyiiga naye sibalinaako mutawaana nze naye yanyiiga atasobola tulina biyinza tuyinza byali tasobola kunyiiga nga nfunye sente of course aba akola kyabulire kubanga wanyiiga nga nze nfunye sente nze ngenda okusiba okulabirira abaana be naye nkusaba era ozifuna ojjukiranga sinazifuna naye nga musooka babaze bajje bukyala bwama bajja kibuze kunze yakutaddemu ku sente buli kimulabawo wano bambi nze mbirimu naye nga budget yabadde ya meka yakoze bino bino biri wawono nali milioni nga 15 plus nara sigesinze nagambe 10 sigesinze bubi ali nga mu 15 naye nga kugenda kukola era mashallah so naye ate wojja kumubuzi ojja ekyo akikuleese kuleeta bintu si kumagaamaga so bw'oba olina obuzibu ne Jacob vuma Jacob tovuma mukazi we tovuma mwana we bw'oba olina obuzibu ne Kasuku vuma Kasuku tokwata ku mukazi we because mukazi we tamanyi content ki bwakola bw'oba olina obuzibu n'omuntu yenna adda mu kamera vuma ye tovuma bantu
abatakiriimu. Nalabye maama bamutaddemu, taata bamutaddemu. Nze mulimu ebintu binneewuunya. Naye just nga omanyi nti Uganda eno ewadde nnyo abantu ebbeetu. Naye omuntu omu bajjako era makya bamukwate bamuteeke ku live ye ku Facebook ye oba ku TikTok ye bamuttire ku live ng'ensi yonna eraba. Wetulaga? Wetujja okulaga. Nkugambye mu America omwana atuuka ekisa naagala kankoleko likodi. Ngende ku ssomero mpamba ekibiina. Oba nziteyo ku bantu. Nakola likodi naye genda mu byafaayo omwana asinza okutta abantu. Ne mu Uganda tukijja kujja. Katukyafa following, likes, views, alina abantu bangi abamulaba. Nze kyova asikola TikTok live. Si because sina abantu bangoberera. Naye bw'ogenda nnyo neweemanyiiza okukola ebintu ebyo tuuka ekisa nobeera obsessed. Obsessed ne likes, obsessed n'ebintu ebisi. Notuuka ekisa ng'okola blanda njereere. Mwenna nabasooka okubeera ne YouTube channel. Mu Uganda n'abantu abalina YouTube twalinga nga 5. Naye natuuka ekiseera nga YouTube nga ndaba egera kunfuula omuntu omulala. Nengivaako. Nenjiggalawo nganze. Si because tani sizaagala sente ziriko. Kuba nazisooka naziryako nzimanyi we ziwooma naye nga sijja bikola kambiveeko. Nembyesonyiwa. Kati bano bo bagenda sigala bakikola oba bo balowooza? Bagenda kusigala nga bakikola because emitima gyabwe si mizadde. Si buli mwana alina azaalibwa mu mirembe guno nti omuzadde. Mulimu abaana abazaalibwa mu mirembe gino nga eyamuzaala teyamukuzaamu kintu kubeera muzadde. Kubanga omubeera omuzadde, okubeera omuzadde kitegeeza nti okuzaala n'omwana gw'otatisse mu lubuto atavudde mu ntumbe zo ng'osobola okwatibwako ennaku. Yo nasanze akaana ewaffe awezanna n'adde ku Shell nga katunda bogoya. Nakagamba omutuuze nkulaba ku Sanyuka TV, nkulaba ne Bajjo. Ogamba otya omutuuze? Pane nga walaba n'akalulu naye nga mwana muto. Ne mubuuza kijja kitya okuba ng'omumanyi? Nagamba nkulaba. Ne mubuuza nsula ndejje kibutika. Ntunda bogoya ono kusoma. Nabadde muno obusozi bwange obutono naye ekyansanyusiza kubanga mu myaka gyako kadde kammanyi. Basegera naye nengula bogoya nakabuuzizza kati ku ssomero osomerayo ddi? Ne kaŋŋamba munnange nva ku ssomero ne nja nnoonya ate school fees mujja mu bogoya muno. That is it. So okubeera omuzadde tekitegeeza kuba nti olina kuzaala baabo bokka nti be baana. N'omwana w'omuntu omulala naye abeera mwana. Because omwana w'omuntu omulala osanga yagenda okutaasa omwana wo. Tolanda bavumye omwana gundi oyo omwana Zubeda. Naye Katonda yatadde favor ku oyo omwana. Bw'obanga waliyo kampuni yonna erina amagezi esooka okukozesa omwana oyo ng'ekyokulabirako ekirungi. Ate mu America kyekisinga nti omuntu kasita trendinga. Bano oyinza akyatrendinze ogwo muze ne bagujja mu bantu ne bamufuula ambasada w'ekintu najja ng'akibeeramu ng'akikola n'akikuliramu. Baby Glory abaana badde ambasada wa Movit. Ne Zara Kata kyali ambasada. Obulamu bwo bwonna asomedde ku ssente za Movit. So naye ensi yaffe naye tukitwaleyo tutyo bantu bajja kuteera gye bujja mu maaso. Tugende ewa muganda wo Kasuku. Babadde balina bwe bali nga bali mugenda kukola kalango n'asangawo Chosen Beck. Yabadde ali mu kulikodinga awo mbu Sekajja wuuno wano ne mukazi we Chosen Beck namugamba toddamu kundi kodinga togeza kuntunzaamu kamera ngenda kushowinga wontunzaamu kamera. Awo wetutuuse. N'amwongerezaako ebigambo oli musajja mukulu okulya ku lugambo. Kubeera ng'olya ku mumwa. Kyannaku nti bantu bangi bayingira art nga tebamutegedde art kiki. Mu bantu basinza okukuba bannamawulire. Bannamawulire basinza okukosa abantu. Kambakubulira wammanga wano. Asookera ddala yali Philip Bongole lutaaya. Okukuba bannamawulire nga muyimbi. Yali Philip Bongole lutaaya. Era ku press ya Philip Bongole lutaaya agamba kyamuluma nnyo okuba nti nno anyigirizibwa naye ng'amawulire galowooza nti yeekoza. Nti amawulire ebiseera bye gakuba Philip Bongole lutaaya nti anoonya comeback yakukola kivulu, anoonya comeback yakutunda mu bantu. Talina siriimu. Naye ng'omusajja alina siriimu ng'era omulabako nti naye nga biseera ebyo
propaganda atambula nti omuntu nga mulwadde wa siriimu ng'agamba kintu kimu kyokka nti dogo si siriimu. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti Phil Obengo Yetala ye musajja ekaka ayina likodi mu Uganda muno okuba nti yasookera ddala okujjuza na Kivubo one man show ng'ali omu. Ogwa namunigire 8 tekibangawo tekiddangamu kubaawo paka kati okujjako ebyaddamu okubeerako awo ono Nalweyiso komawonya onsijanjaba okutuuka wendifa tolowooza ani ayimba oluyimba olwo yali Kasozi David go wedda Nalweyiso komawonyambe webeegattaawo ekyo kirijjawo obulwadde n'owona webeegattaawo n'ebivulu bya shows ne bitangula mu record design naye Phil Obengo Yetala y'omu ku bayimbi abasinga okunyigirizibwa n'amawulire. Omuyimbi wookubiri bajja mu generation eno ani Chameleone. Chameleone anyigirizibwa amawulire Good Life. Mu mboozi mu bakazi bonna omukazi yakyasinze okunyigirizibwa mu mawulire si Chosen Becky. Ani waliyo Sala Birungi. Sala Birungi omumanyi? Mumanyi. Waliyo Catherine Kusaasira. Nkufuna. Waliyo Irene Namubiru. Kati mu bantu basinze okukuba bannamawulire Irene Namubiru y'omu ku bo tabadde favorite nnyo mu mawulire. Olaba Juliana nti Juliana nabanga akoze ensobi abantu bagibikkako nebaga bakitwala neeyita. Chosen Becky ekikola kye yakoze nga ye ng'omuntu w'amaanyi essaawa zintalaba mugaso gwa kasuku but era kino kizaayo ku bannamawulire nti bannamawulire mwenna gye muli kasita omuyimbi azaala munnamawulire munnammwe abo mwenna aba abazaala ye. Ffe kye twalina ku ligimu yaffe mwe kye mutalina nti gwe ojja kudda mu mboozi mukati okuba Jacobo mu mboozi mukati. Naye ate ffe tetwakirina ekyo nti solida yaffe gye twalina nti wokwata ku munnamawulire omu oba otukutteko ffenna ekibalemye okukola nti essaawa zino bwe bakuba kasuku bakuba ggwe bakuba buli muntu yenna akola program zemukola oba oyagala oba toyagala. Yes, Chosen Becky munyiivu eri amawulire eri kasuku but that was not the right moment okusubmitingamu omuntu ng'oli munyiivu zomanyi mulimu omuntu mu gwenna gwenjagalako mu Uganda muno nga takwagala naye nga apretendinga. Bobi Wine omulaba oyo Bobi Wine y'omu ku basajja ataagala abantu abasinga obulimi nga apretendinga ng'akusanga musobola okunywa bulungi naye ng'akimanyi. Omulaba ye Misa Kisemakula. Misa Kisemakula ayinza omukola ekintu nga takwagala naye nasigala ng'akusekera. Nkufuna. Okusekera tekigeza buli bunafu yaba omugumu ate yaba ow'amaanyi ate okusinga. Nkitegeera. Omulaba kankuwe mwani Bebe Kulu yakulaga Chameleone akulaga Neema Namakulu akulaga Juliana akulaga Mayinja naye takulaga naye asobola okusiriikirira. Asobola okusiriikira nakutule naye nga nakutandika okujeregerera. Mayinja ye mujerezi ate byadda Mayinja mujerezi. Nkufuna. Ane omulala akulaga awo kabayimbi ennaku zo tebakyabikkako bakulagirawo nti mwayawula. Yes, otudda ku kamera kuno twerabira nti abayimbi bantu twerabira nti abayimbi balumizibwa twerabira nti abayimbi nabo balina weakness zaabwe. Ekyokuba nti bayimbi tebalina kyanjawulo nnyo kuffe ate bafiirwa nnyo okusinga ate ffe. Ekintu ekyo otunakyeteekamu nitugaa nti nno singa nze gwe badde bakuba eggulire lino nandibadde mpirira ntya n'okyeteekamu ng'omuntu nga tunakola ggulire ku muyimbi ng'osooka kwenyumuguga nti singa abadde nze. Nkufuna. Naye ze saakyagadde era gwe wabadde mulimu gwa Sekajja ye Sekajja Sekajja okubeera omusajja mu moment eyo n'akola atya n'ataafaanana nga Kasuku naye Kasuku yabawangudde atya yazze n'amubuuzaako Sekajja n'asigala ku ssimu n'amutunya bw'ati ng'amutunya tutayagala kumanya. Mukazi n'ava eri n'ayogera ebigambo byonna bye yayogedde Kasuku n'ava abantu nga banyiivu n'atambula
video negenda maaso Choza Mbeki nemanya nti yakoze bulungi bane to vidde nti jamulaze nti achali amacha mu ndongo nti mu ndongo muno omusajja gwaita Enoch Iglesias yomu ku basajja abayimbi abaspaana ensi yaabwe gwe yalwawo nnyo okukkiriza nti omuyimbi waabwe nkufana because yalwawo nnyo okuyimba n'okukola ebivulu mu nsi zaabwe muwangawo omusajja mu America yakeranga ku makya n'amuvuma ku radio niye akwata private jet n'agirinya paka mu America n'amulumba mu studio n'agamba kyonna kyonninako katukyogere live ku programming atali suppose nakubeerako naga kyonna kyonninako tukyogere wano kiggwe buzibu kibonninako nante kintu kisinga kunyuma ng'ekyo muntu omusanga mu mbozi mukati muga kati ndi mu mbozi mukati muli live buzibu kimawabo nninaku nakubako omukazi nani kwogeddeko nayogera ensonga ze noziwulira namugera mu debate naye nogera mu debate ng'oli mugezi omuntu omu yakinkola kuba ali bamuyita big guy nali ku radio najja ngaze kunkakasa omulala bamuyita Kalo Kasiita alina show ye nagaba big guy tunakutuka ku level ewanyisa bigambo nange ku radio nadda ebigambo bya music naye oba yaga tugenda one on one katugende ninzigula mu mic nitugenda one on one natubishe yanyumira nemwabika nitwabika naye atuuka ekiseera nga kimulidde because you can't win a person mu muzannyo gwakuwuliddemu nkufuna tosobola kuwangala munnamawulire ku muzannyo gwanamu kati Kasuku yawangudde olutalo nga tawanyisiganya bizza naye ebigambo bingi nnyo jokingly Sekajja wuuno Chosen Mbeki nakola sayinize oli nawerekeza ebigambo omusajja n'asirika twesegeza ne mu relationship eyo mulimu ekintu omuntu wabanga ategeera mulimu ekintu kyategedde the relationship ya Chosen Mbeki there's a man there's a woman muyo so kiba kirungi nnyo oba mu public naddanga oli public figure okubikkako where it is necessary n'endorsement deal Chosen Mbeki gyafunye eyinza okuba nga gyafunye okulanga amakaago oba yuhome eyo esa omufa olwabino byeyakoze osanga ensi etegeera media weeri basogana munnange according kyewakoze ewaffe kyatulaze nti tuli mwangu wakolagana naawe because media eri bwetyo President Museveni asiibye agamba monitor tagivumanga talekera ngu banje giremesa monitor kola byayo agireka nekola byayo nagamba manyi monitor temuntabaala temujja kugundi zange mubere byammwe nange mbere byange kyova nti monitor sawa zino yafunye obuze mu East Africa bagiguza nojuguza okitegeera kiba kitegeeza ki nti yasalawo okukola ekintu ekyamazima naye nga ate ensi yesi yamazima monitor tekkiriza kickback tosobola kuleta diiru noga nti diiru ndese diiru ono andese diiru ya milioni 10 nayagalako milioni 3 tebakikkiriza ebyo okitegeera kati ate ensi wekirimu yagenze eyo kickback mpankuwe kino Chosen Mbeki alina okukimanya nti ayinza okuba nga tayagala Kasuku oba Jacob obaani naye akyabeetaaga munange abeetaaga agenda kubuuza mbeetaaga tasobola bategeera bikuti tamanyi branding kyeki omanyi si asoose okuvuma ku bannamawulire ate Katonda ono omulaba waliwo ensonga kyatadde ku Chosen Mbeki ekisa abantu ne bamwagala kituufu ekisa ekyo kyebatadde ku Chosen Mbeki Katonda kyamutaddeko kiva ku mafumu agamukubibwa agamuvuma naye mbadde manye ebiseera ebisinga yeyereetera ebintu byamawulire even if yabireetera mawulire kikuwa audacity kubyogerako wookwasa omwana w'ebipande ku mukolo Kasuku najja n'abyogerako mbadde manye Kasuku abakola mulimu gwe tekikuwa audacity kumwogerako kati Kasuku nsobi eki gye yakola ku Chosen Mbeki kati kankubira mulimu ekintu kye bayita eky'obuntu mulimu amawulire goga nti kandireke notalina ku kyovaako otayogera ku Chosen Mbeki ofa sifiira kati twamwesonyi yasigala eyo ekitegeera kakati mwenna Chosen Mbeki anabeera na show n'agamba nti mpise bannamawulire temugendayo tugizire mujja kuba mulaze solidarity naye mmwe Kibano yabavuma ne mudduka Misinde President Wanigi nasiba abavuma ano mudduka Misinde mitwalo egyo ne gibamalamu ekitiibwa kye mutemukyalina solida kyovola muli bangu baggula
nkufuna muli worth billion 5 because that is your thinking capacity temulowooza ako tugamba nti no mukole ekintu ekinene for the legacy of the industry mufunye gap etukira president Museveni mumubuuze waki Kenya waliyo TikTok headquarters wano Uganda nga teriiwo kyogamba Uganda nti waki ne Rwanda bagifunye waki Kenya ba TikTok basasula wano mu Uganda nga tebasasulwa TikTok ebasasula ebyo mwandibadde mubuuza president ne muli worth billion 5 ge magezi ga mwago ekikutali musango because awe mukomana mu kutegeera otegeera so tulina okumanya nti Chosen Mpeki naye muntu even if yakwata abaana be relationship ye tegifuula nti naye si wadde celebrity ne relationship ye naye celebrity bagi celebrating oba n'abaana be ba celebrating ng'ogamba nti okukwata ku mwana w'ono omukyala bamitani Zubeda wekiri ekibi n'okukwata ku mwana wa Chosen Mpeki ng'akoze ebintu byakola ebimusanyusa nakyo kibi mpayo kiripu nga Kasuku avuma abaana ba koti mulwa kisigamye nti Kasuku avuma koti nga right nkufuna sigamye koti Kasuku yavuma ngambe ngawe kiwulikiko obubi nga bakutte ku mwana wa Zubeda niwe kiriko obubi ng'omukutte ku mwana wa Chosen Mpeki byajinga bye maama byayagala byakozesezza omwana we ng'abikolera taata we because buli muntu alina engeri gyalwaningamu relationship ye ne family ye nkufuna nze just ekirali kyabadde code for Chosen Mpeki kyakoze okuwerekereza Kasuku ebigambo era ekisangibwa nga mwenna muli united Chosen Mpeki mubadde mulina omubaaninga mu bintu ebimu obutamwogerako omulaba obulabi because nzikiriza nti w'amaanyi era nzikiriza y'omu ku bakyala abayimbi ab'amaanyi ne without media she is nothing mujjukiramu ebiseera we yajjanga ng'atufukaamirira yes ye mulungi mu kufukamira mulungi but really yabikola nga tanakufuuka somebody katali somebody kati akyafukamira that is a reality si ekaika Chosen Mpeki president wa Nigi najjanga awezana nga yeegayirira ne kati avuma alagira ne bavuma nkufuna bavuma tebaaliyo abavuma tebaaliyo bonna bamulabe nga star Kabeto yamulabe nga star neffe twamulanga tanakufuuka star abayimbi bwe batyo buli muntu yenna n'omumanyifu bw'atyo nti alinamu kali okwemanya egeeyo okulaga nti yasinga egeeyo okulaga nti yamanyi egeeyo because nabo bantu okitegeera nkufuna nagamba nabana byabufuzi saawa zino waliwo katumbadde nziza ne Sone neŋŋamba nemugamba nti ye Ian Kyeyune nga nkubira Ian Kyeyune simuzanyi tagikwata Sone namukubira esimu n'agikwata nenjogera naye n'agamba nemugamba mwabuze nkunonya njaga kwogerako naawe nagamba njagala okitegeera naye kati nze nganze tasobola agikwata naye oli agikwata nga kyaliwe yamwagala nga tanakutuuka ki mu ntebe kati nze mwagadde because ali muki there is a difference okitegeera kati mu bulamu olina okubeerayo n'abantu ogamba ono waŋŋamba ekigambo nina okukola ki okuwulira ono noba nga akoze amanya nga atasiina mwogerako nenge nina oba esoogerako ekituufu ngamba abo sijja boogerako naye njogerako obubi naye nja kwogerako obubi gwaki ogamba nti wakinjogera ku bad nze basiba bankuba buli kaseera naye nze siddankawo okutumya weakness zaabwe bo balaba weakness zange nti Jacob oyo yali DJ eno simanyi meeya boogera ebintu nkufuna naye nze kyankozesa brand yange oba nga etambula bwetu nina ensonga zange zebatamanyi because si bonze nze kituufu tebamanyi gyendaga nze manyi gyenkola ki gyoraga gyendaga ate manyi ensonga akinasigaza nti mbalansinga ebintu bibiri omulundi gumu okubeera mu bwa meeya n'okubeera nga politics ne mawulire okitegeera nina ensonga zange lwaki zo tebatamanyi zebatantuzaakawo mu maaso naga nejjaku waki okola bwotyo lwaki wasalawo osigale mu mawulire oleme kuvaamu kubanga ndaba namboze mu nabyabufuzi nabeera ku barometa n'ayogera ebyobufuzi n'avaayo n'ayogera ku entertainment kati namboze yasoma bunamawulire talina njawulo naawe kwe mulimu abantu abamu bootunulyanga ye akunonyako just nsobi zokka profesa abadde alina kukolo atya ensonga eno ng'eguddewo kubeera musajja era musajja mulimu ebintu ebimu byolina okumanya nti profesa ayinza okuba nga alina erinnya kalijje ku mukazi we
Kasuku alina erinnya. In long run, Kasuku ayinza okwetaaga, Professor ayinza okwetaaga Kasuku. Because you never know. Ani yamanyi nti Amiri asobola okwetaaga ku media okumuyamba okulaga ebibi bya Chosenbeki bye yali amukola. So ate abasajja tulina kweyisa nga bakazi nti omusajja olina okwawulamu. Nze kankwemu ka scenario nagenda ku mukolo gumu nga guliko Lema ne Hamza gwali Lilian. Lema n'agamba baawe Hamza, Jacob ankuba. Jacob mbera ku radio nga ngenzeeyo ebya maama we tebibaawo, aba muntu mulala nnyo niwe tubeera wano andaga nti kyali wange. Baawe n'amugamba osanga oli aba ku mulimu kate wano taba ku mulimu. N'agamba nedda omuntu aba kyaliwo ne ku mulimu akola ki akudifendinga. Namanya nti Lema kikola ki because ojja mu program yange oba kyali wange bukoma ku mulyango naawe ku muzindalo siba kyaliwo mu kamera siba kyaliwo ne mulimu benswali nga sijja mukuba kamwesonyiwe Juliana wange mu protectinga Lema so mu protectinga because bakyali bange mbagala ku lo babitu simbagala mu lo ne kana akachupulika kyali kamena ninkagala ku lo kano kana akachupulika no kibagama ke nakwana ne kangana ani oli akategedde akakachupuli mulimu abayimbe nga mbagala ku lo kwanga mbamanye byayita byabwe nimba abayimbe soso akuyirayo omubiri kati ekiyenge kya president wa Nigi na so akiyirayo omubiri kati n'oleeta ki wizo simanyi wizo oyo omunyu w'enjayo tosobola kwatayo wadde sisobola ne mulimu ne Chosenbeki manyi omuyirawo omubiri nganze ne Chosenbeki ye muntu gosobola okwogerako ekirungi leero enkya nomwogerako mistake naakunyiigira naye erabira kirungi kyomukoledde emabega byonna Kasuku abaddewo ku mu bulamu bwa Chosen muntu abaddewo mu bulamu bwa Chosen buli oyogera erinnya ku bayita Chosenbeki mu kamwaku oba omubeereddewo either in the good way or either in the bad way. Ekintu ekisobola okusula omuyimbi nga mukazi nga sse omuntu ng'agenze mu ntalo z'okulwanira abasajja nga atulugunyiza omwana w'omuntu omulala ebintu ebiyinza okusula omuyimbi omuwala naye bino bintu byogamba simanyi biki tebisobola okwogera ku muyimbi simanyi talina mpisa tebisobola kusula muyimbi tebisobola gokuba music omuntu wajja nga takwagala musekere notomuyita ku shoyo tewetaaga kera mukyakukwata ku Facebook yo mupostinga kimanyi ono because ne mateeka sikuwadde lukusa kunjogerako era yamusuubiza musuuwe yabadde amusuubiza musuuwe nga bamulikodinga anti mulimu abantu abamu boogera ekintu nga tebakyusa kinoonyerezaako waliwo akawaayiro akakkiriza omunnamawulire okukola sitole yonna kati Chosenbeki mulimu ebintu abantu boogera ebintu nga tebasoose birowoozaako ate nabo tobanenya nti bwebikulengeri gye bamanyimu amateeka gaba matu si buli muntu yena ali mu Uganda amanyi etteeka amateeka abantu batini nnyo abagamanyi etteeka limala kukukwata oligoberera nodimanya ya Chosenbeki omugamba kyo nze mugamba kintu kimu abeere maama abeere omusiru at times because okubeera omusiru owangula ebintu bingi bajuliana amawulire gabakosezeko sitole naye tosangako Juliana ngaavumye munnamawulire tomusangangako otegera at times mubamu bannamawulire olina okutegeera nti oyo alibwa atyo n'omulekerayo eyo n'obusiru bwe gunosalawo omwesonyiwe butegeera nti Jacob takwagala tomuyita ku mikolo gyo niwajja okubuuza kumubuuzeeko tambula vaawo genda Chosenbeki kyabadde alina okukola yes mungaye Kasuku ogamba oti tonjagala naye sikwinako tabu that is kintu kyoyinza okuba Kasuku nekimu neyebuuza lwaki omukazi ono agamba tesimwagala namukolaki sekajja naye yimuka obuuza Kasuku ogambe ote Kasuku yasikadde atudde emirimu gyo because abasajja tetuli suppose kubuuzaganya abasajja munno nga mutudde okitegeera kyekiraga nti oli musajja olina ekitiibwa mu ggwe naye bino byogamba nodda ku ssimu yo ate ensi eno nfunda tudde Kasuku oyinza okuba nga tomwetaaga but next day n'omusanga bamuwadde ekifo nga yajaji nga enyimbe zigenda ku TV olimba ne luganira awo bukedde waliwo kana akasajja kenali saagala bakayita Firo akolawa kati ku KBS Firo ye muntu gwe nasooka okubutaagala mu bulamu bwange yakola ki ebiseera ebyo Firo
nali muvulanyizibwa nnyo okuteeka music kutambuza music wa Kenzo ne fira ine ekintu kyakola nekimunkyaya nkufuna nze wenabeeranga mu ndongo nga kizibu nnyo okusaba omuyimbi sente nteeza okuba oluyimba era nga manyi ne TV wekityo wezikola naye omusajja alina ekigambo kyayogera nga bamutwalidde oluyimba lwa Kenzo nemanya nti media yaffe yafa era nemukyawa because of gana okuba ennyimba zimwe za Kenzo nkufuna alina ekibuli kyeyateekanga ku bukeddaawo simanyi nga oluyimba mulina engeri gye mwakolangamu ebintu byammwe simanyi oluyimba lulina okuyitavu simanyi wa fina n'alusanga n'omuwa ssente n'agana odduzannya neyeematira ngugaba naye oba afaanana atya naye nasuka nga kanonye ku filima n'omulaba waafaanana njogereko naye simunange nampisaako lumu eggaali twali ku kivulo kya Gravity yali mukwano nnyo wa Gravity ate nali stage manager wa Gravity najja alina statement yayogera ne mutwe ne mugaga firo kyekigenda mu maaso wakajja mu media ne tusobola kuwa bakulu banno kitiibwa ngaka kulaga nti bakitalo nnyo naye nga wotunuulira ettaffaali lyabwe nga talina ttaffaali wadde na limu lyatadde ku muntu nkufuna nga yakajja lisentiri wano ninakwefuulira nti nakutadde kati netunuulira natunya aba talk and talk lumu webanjogerako awo nga twakava mu kalulu ndaba sede sina kyali mukoze Jenkins sina kinali mukoze nkufuna badi twatulanga ku set naye ku katogaawo olusi mu shows ezisinga sina kinali mukoze bona nga mbalaba era nga bali biased gyendi naye nga wobabuuza tuwa ensonga 5 nga tebazirina naye nga nabo bantu bano basitole ki nga sibategeerako ddala nkufuna naye nga anyway yensi yaffe gye tulimu abantu abamu katubalayo obulabi sanga tunabala obulabi kijja tuyamba okuba nga tetunyigirizibwa mu mitima gyaffe kunyigira ddala. Nsamba Furniture wetwogerera agenzeko ku poliisi. Nsamba Furniture wa mirembe sijja mwogerako nalako ka video nga bangasseeko ye ne mirembe n'Ensamba Furniture n'oyo omusajja si wa mirembe oyo yo wane gundi nga balinga atabagawo kitwistinga nti nali njagala mirembe ka video kayina kankale ndete simu yange mirembe boyiwo mirembe chali wange naye kati okubeera nga mukwano gw'omukazi tekitegeeza bw'oba omwagala. Mirembe nakolanga nnyo nagendanga nnyo ku dduuka lye kati ani yampeeza ka video nekyo ekigenda mu maaso mulaavu kati bali mu kweyuza omusajja yakola n'embaga n'otuuka paka ku poliisi. Love fades away. Naye waliwo third party ono. Love is a gift. Alina okuba problem. Love fades away. Love is a gift. Oto? Si buli muntu yenna nti agiyina kantekemu ono gundi emba tirina okubeera gundi yona yakana akasajja kalani nabiraba wano nga babintaginzeemu bali bamanyi mbu asigula gwe musiguze tebaga mirembe asula kati mu ddeeka yono omukyalo oyo owa omusimanyi biki mirembe mumuleke bami mukazi wattu talina bizibu naye kyeyalavu wetuukanga mu eyo siteeki tubiveeko ebyo ndako nkyanoonya mirembe sisobola kuteeka nga sinoonya mirembe yogera pointi yange ekibuzo kyange wekiti omuvubuka yenna ali eyo kyeya wentuuka mu laavu nebeera nga omukazi gwe nawasa oba omusajja gwe nawasa bamaama b'ennaku zino anti ndowooza olaba kati olumala bamaama b'ennaku zino olumala ng'omwana akula nga batandika ono okedde ku makya zumi nga wano gwe abajja tukuba nedda katundakuwa example ki nedda ssebo oyo owaye saagala ogire ekyano yange ate wasiibira bamaama b'ennaku zino mulabye kati olumaliriza ng'oyo agamba naye nga nti abasajja baabula mbu muzadde naye ng'ebintu bye bakola wentuukanga mu siteeki chair omuvubuka ali agenda kukubuuza mukazi musajja omuntu yenna gwe twali tubaddeko mulaavu n'atuuka ku mbeera n'ey'okuntwala ku poliisi okunsiba nkiveemu ntya oba nnyinza kukola ntya. mulimu ebintu byetulina okukkiriza ng'omuntu laavu eyingiramu okwesiba
ogivanga mu love yingiramu okwekuba ogivanga mu love yingiramu okwevuma ogivangamu te ekintu kisinga kuluma omuntu gw'oyagala kukola kintu kya kisiru ekintu ky'ekisiru ng'omuntu akikoze era kedde kumakya n'amanya obwerere bwo kiba kibi nnyo kati bw'oba nga mulina kugenda ku poliisi mu fida kyova mbadde sagala kwogera ku mirembe kubanga mirembe kyali wange tumuleke kinkwasa nnyo ennaku okulaba nti mirembe ali mu nnaku oba ayisibwa bubi nga kyayisibwamu nkufuna because I believe y'omu ku bawala by the way mikono gyange givudde ku zero negifuna ssente si busente ssente nkufuna nti mirembe muwala mukozi asobola okuba nga alina ddiru ya kati n'asula ng'akola naye baka ku seminti ng'ali mu kukola nze nagenda nga nnyo ewuwe edda oto polisi nga mutwalire n'emmere naye ng'omulaba yasuze ku mulimu akola so mmanyi mukozi oli gwe sitamanyi nnyo nsambya simanyi nnyo byafaayo bye but manyi mukazi mulungi ate ali faithful si mwenzi si muntu w'abasajja nze ntukiro kigamba nze mba n'ensonga zange lwaki nkigamba just ekisinga okunnuma kiri kimu kyokka nti love ebeera y'abantu babiri naye bamala ne bagiyingiza mu public etuuka mu public nefuuka ekintu ekiri nonsense love weba eweddewo olina kukkiriza mazima nti love tekyaliwo eweddewo n'okita n'otandika okukola ebibyo bw'otandika okukola ebibyo n'otakola ebibyo ebikugattako ng'omuntu ebikuyamba ng'omuntu because tukize tugaane nti ng'abantu buli muntu abeera n'ekirooto kye naye ebirooto bituuka ekiseera ne bigaana okukwatagana love ebituusi netuuka ekiseera neggwawo nekyo kikufuula mulabe omuntu gw'oli obaddeko n'obulala naye mu buliri ng'ali bwereere naye akatuko olina omulekeramu akatiibwa akatintini naga omuntu ono kino kankimulekemu katusigazeemu kano omukono gwe twalina but abantu b'ennaku zino love weggwa bafuukira ddala ba enemies ne beeyuzayuza kati ki ekyamuntu tensambya mberembe yamuloopye ono ali mu pati omulala oyo omusajja omukazi simanyi bamuyitaani oyo omusimanyi biki yeyawaabidde mbu ono mirembe akuba nsambya akuba mirembe yagenze ku poliisi n'awaaba naye nga nsambya yakuba mirembe simanyi kuba sirina bujulizi naye obuzibu bwonna bwonna njawukana eva ku ono third party mbu ate third party ono yakonekitinga okweyagala bano tumalirize kyeya n'ensonga za kyaliiwo nfanfe edikenze musuza kana kambata copyright ekutte wansi ne waggulu era baabayise mugende ku parliament muteekewo embeera baani bonna oba munnamawulire oba kikuba kyonna copyright wejja ffenna etugasa mpulira tekigenda mu maaso mu nsonga eyo copyright ekyaganye paka kati by the way ne speaker yabuuzizza bino ate bye mundeetedde ku ttebo nga sibimanyi speaker yeebuzi yeekubya mizimu order paper ekolebwa naye waali oto speaker aba akimanyi buli kimu ekijja ku order paper nkufuna yaba akulira order paper eyo waliwo akakiiko kakola order paper okitegeera ne just speaker abaimi kye balina okumanya kati gundi yaabwe yaweddeko kyabadde babagaza gundi yaabwe badde babagalira kyaweddeko era aba NRM bwe basinze okikuba balina kikuba because copyright abantu ba investor abasinga oginyunyuuta ba NRM abasinga okuba nti balina ebifo zikola back tunes ezo byani ba NRM nze nakimanya nti tesobola anyway musuuza nga ye ekirooto kye kirungi by the way ekyokulwana ne music industry ya Uganda naye yakirwana akozeemu ensobi atya yakola divide and rule kati divide and rule eyo anatandika okufuuka omuganzi mu NRM kati mu NRM eyo mulimu entalo nga bo balina entalo zaabwe nga zaabwe ziri mu bo nkufuna tobaddeeyo ozze otukidde mu bitiibwa otukidde mamotoka otukidde mu advice mu bitiibwa tosobola kuleka kyekimu nkufuna
era tosobola kukuwa ekyo kyoyagala. Ne President Museveni waba ayagala ekintu mu parliament ayita mu ba member of parliament aba kibiina kye ne ba member of parliament aba opposition. Ni kati ate ye Musuza yakulaga nti bona tayagala kumanya yayagala genda eri waggulu president yakola ki yasalawo kati bano bagala mulaga nti no bo bakyali balina ki obuyinza nkufuna ana mulabe nga asubmitinga alengeza MP yani Kabanda asubmitinga amulengeza oli omusajja yasoma ebitabo bye kituufu bamulonze anadda mu parliament ate ku ntebe zisalawo mwenale mukwali yes ku ntebe zisalawo kwenale mwali MP era mu kibiina kya Muhoozi akola ngani Kabanda akola ngani Kabanda oyo mwerabidde kimu mu kibiina kya Muhoozi ekyapyoli alina kifo kyakola ate nga kyamaanyi point za Kabanda zonna zadde entuufu zitya corporate law Uganda tubadde tusasula music dembe ngekwata senezi 1 UPRS naye obuzibu bwa UPRS teyina kakungunta akagaa nti no Jacobo oluyimba lwe lukubiddwa emirundi mingi yalina okufuna omutema we oguti otyo mulimu obuntu obutonotono bwandibadde basooka okulwanako nkufuna atona kera makyagenda muki simanyi ne sente zebabaweza benchmarking about corporate bagendayo ddala ne bakikwasaganya kubanga ensi zetunuulire ez'amaanyi mu Africa ziri ensi 3 mu East Africa eri ensi emu that is Tanzania mu Africa ziri ensi 2 ziringa nga nsinga 5 that is Nigeria esupa ne kuddako na South Africa bwogenda kukola corporate yongera ku benchmarking olina ogendako e Nigeria ogendeko South Africa ogendeko Tanzania obebuzeeko ogendeko ne mu America olabe etteeka lyabwe ddyo balikwate batya nkufuna ne corporate law y'abano baji enforcinga ne greediness baji enforcinga n'okwemanya nkufuna baji enforcinga n'okugamba nti no ffe president yasalawo president si yakola amateeka president asayininga tteeka negena mu nkola parliament olina ogiguza ekirowoozo kya corporate bagitegeere because tebayimbanga nako ne balina assets ez'enjawulo bagula emigabo tibwakera makina agula omugalo mu MTN nanyi ne MTN amugamba munaye mutulete mugaba kuyisa etteeka lya corporate ne ligatunyigiza mu nfuna yaffe wet tasobola December ye kasitala banga waliwo essaawa zino UTL Walidi Airtel yajja kukola back tunes ezimu lwa nsonga eyo bayimbi niwe weebuuze waki MTN ye yalemerawo kitegeeza ina weefunira so tukize tugaane teri kintu kisinga kuluma muyimbi kubanga alina luyimba natafunwamu luyimba lwe naye bano abantu abagala okukweramu ky'okuteekawo ensasaga y'ennyimba oba ensasaga ya corporate bakikola bubi nkufuna ekisooka noko abamanyi tebamanyi ate tebamanyi firimu biki nekigambo corporate kigambo kinene anti Kenzo yabadde ayogera bamukyazizzaako ku programu emu yagambye mbu ensonga lwaki bakulembeza nnyo kino mbu olaba n'omuzimbi asobola okuba nga azimba ng'awulira luyimba ekitali ku firimu mulalu nti abasajja Abamerika bali bakola corporate tebagikola nti bagitunuliza muyimbi otyo bagikola nga batunudde sekita yonna nkufuna ni bano bo bafa ku kyabwe bo kyovana ne billions ziba zifuluma tezigendako eri ate mu firimu nkufuna tezigendako osimanya ate mu zigenda mu byabwe bw'oba ogenda kukola corporate gikole ng'egenda kuyamba muntu yenna ayiye ekintu kyonna akiyiya okuviira ddala ku firimu okuviira ddala ku stage okuviira wonna ng'otunuddeyo tebasobola kibamira mu mwaka gumu emyaka ebiri emyaka ena olina okisomo kitegeera oba kyebabaddeko minisita Kabanda naye kyabadde abanyonnyola naye ate naye still yaba backinze off nenga corporate yabwe etunudde ati yekka singa ziwa ati kubanga n'omwana asookera ku makyo nayiiya tugeze asooka okuyiiya kava y'essimu eno nga muna Uganda corporate erina omukola ki aba alina ogigwamu awo eba alina ogigwamu tulina abaana bangi nnyo abayiyiza emmotoka muno corporate erina obbayamba
eyo corporate yemu ab'ebifaananyi ab'ebifaananyi corporate ino bayamba corporate naye ogitunuulira fe aba content abakonte namwe ino bayamba naye kati bagera bakozesa mulwana ne corporate naye nga muntu omu yagikola ki yagifunamu sigera kugera manyi kya corporate kyembamanyi kinsinza ogamba nti minisita Kabanda ayongere ogikubira ddala paka nga bagyetegereza kati parliament ya Uganda bongere ddala ogikubira ddala because corporate yabwe eri selfish eyagala kuyamba bo bokka teyamba sekita yonna ate sekita yonna tegiyamba eyamba bo bokka nga bo bakusa mbuto zaabwe nakufuna allowance zaabwe nakutwala sente ya muwi wa musolo yo music ye bamusudde yagudde ebivulu biringa nga 3 mu mwaka mulamba enyimba oziraba zifuluma kwegamba ekintu kyona kyona ati yafa but end of the day yensi yafu gye tulimu tugisabire Katonda tuyambe evemo mulamu kalowooza akasembayo muzadde munange yonna gy'oli tetuganye nti wasaswa school fees wokoze omulimu gwo omulimu gwo tegukoma kusaswa school fees gwokka omulimu gwo gukoma gutuukira ddala mu kugunjula tulekedde nnyo essomero okukwasaganya entegeera y'abaana baffe ne tusuulayo ogwa naggamba ffe abazadde okwetegeeza abaana betuzadde abaana betuzadde tebalina mitima girwana ekigambo obugambo kireetera abaana okufa oba okwetta baana bangi nnyo besse olwa result zazze obubi naye nga entisa yonna eviira ddala waka fuula omwana wo mukwano gwo manya omwana wo kyasobola nakyatasobola making sure omwana wo mugamba even if ogudde ekibuuzo osigala ne mwana wange omwana wo tomutiisa tomuleetawo kuteekako kikomera kigamba nti naakutya nyongera okujjukiza emiti emito yagigumiza ekibira